Ffe twagalanya abantu batuyambe. Naddala ffe abaludde mu struggle nga nze asazeewo okugoberera Bobi Wine mu NUP. Batuyambe tuleke okugoberera kintu blindly. Bwe batugamba nti Bobi Wine afuna ssente ku basibe batuwa obujulizi. Kwezi ntuule wano nga ddala omusajja ampadde obujulizi obulaga nti Bobi Wine afuna ssente ku baki? Ku basibe. Nti era abafunirako wano nawali. Kale siganye. Njagala nsooke nzikirize nti Bobi Wine afuna ssente ku basibe. Kati Balaam okugenda okujjayo abasibe ayina mpalana ku Bobi Wine tayagala Bobi Wine afune ssente. Balaam yagamba nti abaana b'eggwanga balina okuvayo bagende bakole. Ani yabasiba? Bobi Wine yabasibya. Njagala tukkirize Bobi Wine yabasibya atya? Nti yabateekamu ebikolwa ebyokwekalakaasa naki. Tolabanga kati emboozi eyo giraba mwami Kwezi. Abaana bano baabasibya. Bobi Wine ye yabasibya. Yabateekamu ebikolwa ebyokwekalakaasa. Kati tubakkirizisizza. Baali baakundira abaana bakkiriza nti sebo omusango gwe watubadde otuteekako ekyamazima twaguzza. Kiki ekiddako? Kubawa kibonerezo. Nga tebanafuna kibonerezo ekiddako kukwata Bobi Wine. Bano bajulizi. Bano bajulizi. Bw'obanga gwe abaana b'eggwanga abasiba emyaka 4 baganye okukkiriza nti bazza omusango. Naye obalumirirwa nga Balaam era oyagala babate. Ogenda wa president fountain of honor. Mu mateeka president talagira DPP. Naye mu byobufuzi mulagira. Mu byobufuzi alagira ne court. Era mukubira n'akasimu. Avuga nti awo n'asembera. Oyo mujeeke emisango gyonna. Kati bw'agamba DPP Kizza Besigye ye musajja gwe bakaguddeko emisango egisinga obungi. Ayina emisango egisuka 10 mu Amerika. N'embingi nnyo ku misango gye bateeka ku Kizza Besigye. Nga Kizza Besigye aganya ogikkiriza DPP ajja maaso g'omulamuzi n'agamba nti oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga tuwoza Kizza Besigye twesanze nga tetukyalina interest mu musango ogwo tugusodde. Era ne kooti Kizza Besigye nemukola ki? Nemwegereza. Naye bw'ogamba bano nti mukkirize omusango gwe mwazza tulyoke tubasonyiwe nga waliwo ekkubo liri omuwaabi wa gavumenti lyasobola okuyitamu bano boosonyiye n'abata. Ewa bizinensi nga Bobi Wine agikola nga bizinensi. Yali badde nga buli kiseera atukolerayo events. Ne batukwata ne tuyingira eruzira ye n'afuna. N'akola events ne batukwata ye n'ayingira eruzira ye n'afuna. Naye bino ebigambo bya Balaam okutandika okubyogera Balaam atusaasire. Balaam alina ebyobugagga bingi bye tusobola okutunulako nga tebitaalinga na bizinensi z'akola. Gagga muvundu banne bonna babitekisi babbajjo. Ojjukira Betty Kamya bwe yagamba nti nno tuleetewo audit. Personal audit. Tukebere mu buli muntu sente z'afuna. Manyi Kwezi bajja okulaba ng'okola ku baba. Era ne bakulaba ng'obeera ne wano naffe n'otukyaza. Naye bagenda okusanga ng'oguze ennyonyi. Nini n'ebyobugagga nange siri mutono. Andi olina kumala era bwe tujja okukolako personal financial audit. Ojja tugamba natunze ettaka lyange biliyoni 1. Ojja tunyumizanga ono gonyumiza namugulidde ettaka lya biliyoni nenfunako obukadde 3 ebyo bye najjemu ssente zino nenkola wali. Naye abantu bano nga Balaam batukosa. Bino ebakola bireeta bukyayi mu bantu mwami Kwezi. Nti enkya Museveni bw'anaaba avudde mu buyinza abantu bajja muwolerako eggwanga bamukwate gundi Balaam bamugambe nti okke watugamba kino n'otugamba kiri kale naawe jangu bino bitebye. So nga ate waalifunye omunyago gwo kati n'ogenda nagwo newataba waakola ki akulondoola. So naye abaana bomba saasidde. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalungi abalabi ba Kwezi Media Group wamu ne Megatron bandiriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza Kawandula Bigambo Mukasa Sewandagi Nedda Sebo Kawandula Bigambo abeera Kifumbowa Nedda Sewandagi kyaziza olunaku olwaleero era sijja kisazaamu okwemenya Mwami Kwezi kuseti kansitukeko tosetuka Mwami Kwezi okusetuka tosetuka soko tulabe Sebo Kawandula Bigambo ba Kifumbowa Kifumbowa simuyizwa Kifumbowa simuyizwa kale Kifumbo wasimuizi wa mateeka kale netonze toli Kawandula Bigambo nkyaziza omukulu omususu gama tuwache omususuzi w'ensonga omususuzi w'ensonga mu ggwanga lino gwe tulinawo mu bwati asunsula ensonga zonna buli omu gyalina kkiriza nti kyekikyo kale gwe ntudde naye sooka obuze kubatula mbadde nvudde ku seeti tayinza kuntuma bye siri wekalakasiza kwani banyabo ne baseba abatuuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza namusaako nsaasidde nsanyukiddeko abo bonna abafunye ebirungi mu bulungi naye nensaasira abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo ebitali bimu ebirungi n'ebibi biva eri Mukama Katonda bwe bijja gy'oli weebaze bwe bijja gy'oli weekebere bw'osoma Bayibuli Mwami Kwezi abaana ba Isirayiri baafunanga ebizibu olw'ensonga bbiri. Tunuli ekitabo kya Yobbo okukkiriza kwe kwayitirira sitaani ng'ayita mu ggulu ne bafuna empaka ne Katonda nti oyo akukkiririzaamu lwakubanga wamuwa byonna. Katonda n'amugamba nti byonna bikole ki n'abitwala ono n'atakola ki n'atava Katonda. So oyinza ofuna ebizibu nga bizze lwakubanga otambulira mu kkubo eddungi ne Katonda ng'empala enkaayana ziri wakati wa Katonda ne sitaani. Katonda ayagala kugezesa bwe bakuggyako bino ova ku Katondawo n'odda ku birala nywererawo. Ate oyinza ofuna ebizibu ng'abaana ba Isirayiri waliwo bakabaka ogenda mu kitabo ky'abassekabaka baabaleetanga kabaka n'abonyaabonya abaana ba Isirayiri ng'ensonga eri egi bajeemedde Katonda n'abawo omukulembeze omubi nga Museveni n'abakomyawo mulayini alla teyabakomyanga omulayini oyogedde ekigambo ninaawe nabadde omuntu omu n'agamba naye oba Katonda Uganda yamunyiiza ki okugiwa Museveni konze ye ate lwaki Uganda tulina tabbo ki Katonda n'alyoka atuteekako omusajja atubonyaabonyeza ng'abaana ba Isirayiri emyaka 4 nassese n'enzirika era omusajja yabadde mutuufu. Museveni yajja mu 86 n'atuvuga paka 96 yali Museveni mulungi si yono banange yali mulungi oli kati Katonda alabika wakati awo tulina kye twasooka bwe tutandika okutereza nga twabintu biterera biddeyo gye twali ne tutandika okwekyanga ne tunyiiza Katonda n'amukyusa n'asindika malayika endala eyakabi nekka Museveni ono aliwo ate buli lujja akyusa 21 yakyuka 216 n'akyuka 211 n'akyuka 226 ojja kulaba ate mulala nnyo ensonga lakyusa bannyo 226 aleke kubaawo tumusabire 227 addeyo lwakitula agenda awummula ajja kuwummula omukulu galabika akalubye. Naye Mwami Kwezi katono nnyo njagala kubaako mu mikwano gyange be tugamba nnyimira wano ku Kwezi Media ne nsaba abantu emirimu bagimpe n'abalala ne mbasaba ensimbi. Ate twebaza nnyo bannanga bakuwadde emirimu. N'abalala ne mbasaba ensimbi. Ate naawe tukwebaza bw'oba ng'ogikoze bulungi genuine. Yes. N'abalala ne mbasaba ensimbi. Naye sijja kuwa ku mitwalo gyange 5 gye bampadde. Omuntu bwampeereza ssente waliwo eyampeerezaayo emitwalo 5. Lya ssente yo nze Sewandagi kye wantuusaako kimanyi lya ssente yo saagala kugiryako. Waliwo omusajja eyampeereza emitwalo 5 naye bwe yagimpeereza zajjidde ku sendi weevu. Kati sendi weevu teraga linnya lya muntu ampadde ssente. Kati nange nnoonya bunoonya nembuuza Kwezi gwe wampadde 5 nembuuza Moses gwe wampadde 5 nti nembuuza ono musiraamu nti nze sibeerangako mu Amerika. Kati nsaba omuntu bw'oba ompereza akasente jangu mu inbox yange ku WhatsApp onteeremu nti kino sente nze nzikuweereza nsobola okukwebaza kubanga bwe nkwebaza ate nkyo nnyongera naye bw'ompa ne sikwebaza mbanga entasimu ebulakola
mukulu David Sane mu America weebale nnyo weebalire ddala yakutukolamu omulimu ne wano ne mukulu Tugume toyinza gufumiitiriza gwali mu nnyuvu nnyo. Kati ekirala njagala kigamba abampa emirimu gy'ettaka bw'ompa omulimu gw'ettaka mwami Kwezi nze sikola mulimu nga simaze kugulambula era ekyo kigezo kibagamba ntuuka ku mulimu gwo nengulambula nendaba empapula zo nenzisoma nenzeetegereza nenkakasa oba naagusobola. Naye bulwomba omulimu ng'omanyi nti nja kuva mu Kampala ngende ebweru wa Kampala oteeka okumpa entambuza mitwalo 20 kubanga okwongulako amafuta kubanga emirimu gino abantu beerabira Kwezi bw'ova ku kabodaboda n'otuuka abantu nibo bogenzi wa chairman wero kiwanu kati ate entambula yange baagibba era ne bwe yandibaddewo togenda ku mulimu munene ng'ogwo n'ogenda na bodaboda nabali bennyini ababbi b'ettaka balina enkola gye bakola okitegeera kati ezo emitwalo 20 bw'oba bwe njikugamba nti njeetaaga oyina ogimpa naye tegirinaaniri fande busigizza bwe ntuukayo n'ensoma empapula zo nendaba ng'omulimu sijja gusobola nkubuulira era nenkugamba n'ensonga lwaki sijja kugukola kugusobola oyinza okuba ng'ekyamazima endagaano naawe wagenda katugeze omusajja wamuwabira emyaka 12 emabega giyiseeko tulebadde ampadde omulimu nga ayagala tukwate yamubba sente byali byattaka n'amuwangula omusango ne bamugamba musasula obukadde 9 okuva olwo oli n'adduka n'agenda ebweru mwaka gwa 2010 nga mwali nentuukayo nangamba n'ebiwandiiko maama yabikola ki omusajja yakomyewo eyo konzo ojja kumpandikira powers of ato nenkole ki kati ngendo tuuka ku biwandiiko bisomako bwendi nga ebbaluwa ya kkooti obaamuweera ensala emukwata nga ya 2010 kati etteeka limitation act litugamba nti mu myaka 12 bw'oba tozzeemu kutuukiriza ekyo biba bifudde kati yabadde oba oyagala olwo mugambe nimpayo emitwalo 5 tumunoonye naye nga tetugenda kumukwata etteeka nga lyayitadda era nziramu nenkuwa amagezi nti ekyamazima nsaaliddwa kubanga obadde ompadde omulimu era nja gunoonya so kati bwe nsoma ebiwandiiko bwe nti nembyetegereza mbimanya era njagala okubategeeza bampa emirimu ti nze sikola mu iso era siri wa poliisi era siri wa gavumenti. Kwezi bw'ogula ku musiraamu ettaka n'akugaana okuwa ekyapa nze nekugamba nti nja kugirayo ekyapa kyo ku musiraamu sisobola gwe olina byoteeka okukola Kwezi olina okumpa ennamba y'essimu ya musiraamu eyakuguza ettaka olina okundagirira musiraamu gy'ali nti musiraamu asula ku kyalo Nalubugo asula ku kyalo gundi kati nze nemmala okunoonya musiraamu olwo ngenda ku poliisi nga nina byenkozesa okunoonya musiraamu okitegedde naye gwe bw'ogamba nti Sewandagi nabadde mmanyi nti engeri gy'oyogera nti obeera Mmengo n'olwekyo osobola okumanya musiraamu gy'asula engeri gy'ogamba nti walinga mu gavumenti n'ameri yakyambadde osobola okunoonya musiraamu n'omanya waasula musiraamu ne bwe mba n'agenda ku poliisi emunkwatire eteeka okufuna ennamba ya simu ya musiraamu bwe tufuna ennamba ya simu ya musiraamu nti 0772 nenjiwa omusirikale wa poliisi nenkwata ku nsimbi wano emitwalo gyange egi nenjiwa omusirikale wa poliisi omusirikale wa poliisi n'agenda okutulakinga ki si nze kati bw'oba tompadde essimu ya musiraamu sijja mutulakinga boŋŋamba nti ekyapa bwe tuzula nsoma ebiwandiiko byo nti ye ono no Kwezi ekyapa kino nti Kwezi ekyapa ate yakikyusa n'akizza mu mannya g'omulamu nti kakati ekiddako tugenda kuteekako kaviyeti bwe mba nagambye ndi nza okukola omulimu gonjagala akakadde kamu bwe nkugamba nti kati wano we tuli tusooke tukwate ekyapa kya Kwezi tukiseeko kaviyeti tumulemesa okutunda ewalala tekitegeeza nti ku miliyoni gye nakusabye kwe kuli eziteekako kaviyeti abantu b'ebweru bantama era kino tekitegeeza waliwo yantuma death certificate nemuganda nanegayirira naye nalina akasaasaanya kumpi emitwalo 4 bw'ate death certificate gireke kati era Kwezi ekyo tekitegeeza obusungu bugira okoze ebimu bireta obusungu nyonoonye obudde ate nyonoonye buli kimu ate takoze ekyo emirimu gyange ngivuddeko ate n'ayomba bw'ate kakati mpeereza ssente zimpeereze ate n'ayomba kubanga Kwezi obuule singa wali yali wano mu Uganda wali mukubye
kwezi tekitegeeza bwegamba tugetekako kavieti tekitegeeza nti nze Sewandagi nze ngenda okuteekako kavieti ewakiso okuteeka kavieti ku kyapa ky'omuntu agiteekako nannyini aginako obuyinza nti nze nteekako kavieti nesonga nze omulimu gwange gwakuwandiika bwe tuba tuteekako kavieti kwezi ogenda wali commissioner n'akulabako n'agamba nti commissioner land registration eri commissioner n'akulabako naga nti okay ono ye kwezi kubanga tuteekako n'obufaananyi bwo netuteeka tusaako kavieti kuli naye gwe tokagamba nti ate kavieti ajageni bwe nkugamba nti bino ebimu byetaaga kola saaki nkugambe nti kwata omutwalo gumu n'ekitundu ogende ewakiso ku district weekolere saaki bw'oba oyagala nze njikole teguba gumu kitundu ate jyokka anti gaba abiri agantwala mu field kubanga ate eri nze nkuba simu bali ne bannoonyeza nenfuna ayina emmotoka ye netupangisa nentuuka wali nga ninganga tumbuto omukozi w'emirimu eryo ne batuwa 10 kati bwe mbanze nakolera saaki ngenda nenkola ki bw'oba gwona agyekolera nkugamba nti basasula gumu kitundu kwetaano negamba nti boyagala teekako kavieti zabika bisatu eriyo gyosobola oteekako eriyo ne bagira pusinga eyo ya bulijjo mitwalo 2 gagimala eriyo gyosobola oteekako nga tejja kulapusinga eyo ya bulijjo genda mubukadde nga bumeka osobola okugamba nti nze engeri gyesibaayo kanteekeko commissioners kavieti eyina sente zigisasula officially wali naye ate okugiteekako naye ate okuteekako commissioners kavieti kiina ebirala bikikola ki ebyo ebigenderako tetubyogera ku mpewo era siyinza kugenda wa commissioner nenkola ebyo naye kyetugendererako nti kwezi alina ab'amaanyi naye twagala okulaba nti kwezi buno bukavieti wona bwe tunaateekako ajja kubujjaku ki ajja kubujjako sawa 6 kakavieti komba nkajjeeko mu ssaawa 6 zokka buno obulapusingo ate nga nkubye na bukubi simu nga totuuse nayo ne bakajjako ak'emitwalo 2 bw'ozanyira ku ttaka lyange bulijjo gw'ozijjako naye nze nzigirako ku bantu batuufu waliwo ababbi abateekako kavieti ngagamba nti Sewandagi tajja kutunda awo kujja nga mpadde ate era nakyo kimugambe kavieti kavieti eyo gijjako ku ssaawa 6 nakyo kikitegeeza kirala si mitwalo 10 si miliyoni 1 okitegedde kubanga oli ayinza okuddira kati nga nina akasango kenkolakaawo oli abaana bamuguza ettaka ne batunda waka waabwe naye nga maama waabwe yatunda ebitundu ebirala kati bwe batunda waka waabwe nga ye ekyapa kiri mu manya ga maama waabwe nagani bana sijja basobola bateeka okumpa ekyapa kyange mangu n'abagoba letters of administration ku speed omukyata amanyi letters of administration zitwala milioni 50 n'abagoba letters of administration ku speed kuba yendoza alaba nga akidondodde budondozi ne bazifuna bonyini abasatu n'abawandiisa ku kyapa ne bamusayiningira transfers ne bamukwasa ekyapa ne mutation n'agenda ne yeesalako kati mu kuvaayo awo ndooza alina byali abasuubiza obbawa ne bigaana ne bakaayana ekyapa n'akigaanira ate naddayo n'akiteekako ki kati eyo kavieti ffe tusobola ogijjako era nabana abaana tusobola obafunira special title nga wadde alina kiri ne bakusalirako gwe kwezi eriryo ly'olinaawo kiri ne kisigala eri naye byonna byetaaga sente kati omuntu bw'omugamba nti guno omulimu nja gukola ate n'akutandika okukaayanya kiba tekikola so njagala nnyo okwebaza betuwuliziganya nabo nti nze bwe mbeerawo kwezi emirimu nze eno media yo gye ndiko singa nkolerako amanyanga omuntu najja nayagamba nti nawandika bwandisi mu comment section nti kwezi media omusajja Sewandagi gwotaddawo muyaaye yanzibako emiliyoni yange namba ankolera ekyapa n'atakinkolera kwezi mba sikuse kwezi nsuse emyaka 5 mu bukulu bwange wano siyingirangako mu kkomera nebino ebyobufuzi tebakusibangako siyingirangako mu kkomera obadde obyewaloote odduka misinde janja ndi musajja muganda njabala desidduka bakusandaga emisango njewala naye bakusanda era sikola misa lubaale embeera nga nembiro kwotadde gwe toyinza okulaba wano ng'olina ensimbi eŋŋanda biki yani kugambe ni musajja muganda naye ekikola obulungi kubanga bubanga ne baba bakusandaga toyinza kwewala kugenda ku poliisi ng'oli mu bino eby'ettaka era lazima bakwata olumu ne bakuteeka ku poliisi ne bakugalira mu kaduukulu naye ebintu bobikola mu bwesimbu
omusajja n'omulaga nti kino nedda n'okola kino n'omanya nti nze bwe nsaba miliyoni emu endala yajjo ziteekamu ezo zange bw'oŋŋamba nti nkuwadde ku miliyoni emu kankuweko emitwalo ameka ana ne tukanya ojasooka opeekaana nkole omulimu bwe gunagwo nsasula enkaaga yange noŋŋamba nti amami Kwezi Sewandagi kankuweeko 2 ogenda osoma ebiwandiiko omala obisoma komawo onkakasa oba omulimu n'ogukola onkakasa oba onaagukola nkwongera 4 okole emirala nengenda nengwetegereza nenzira negamba nti nja gukola ate noŋŋamba nti ate 2 ngaoyangu yogansaba tugende ate nonsaba nkuddize n'2 gali 0702838852 mutwalo 2 wogimpa nga ngenze ku lokasi okakasa bulungi nti ezo sizikuddiza nani refundable bwe tuba tutwala mulamuzi ku lokasi kankuuleko Kikwezi okutwala omulamuzi ku lokasi kitwala obukadde obutaka wansi wo gwe byo bimanyi nnyo ate no munange nga wali mu biwandiiko bagamba nti kooti egendera bwereere mba mwasasula zine ngani agendera bwereere police tekusaba mafuta naye ebiwandiiko biwandiiko ne police bond bakuteekerako sente ne Museveni yagaana police bond gwe beera ku police beera ku police ogambe nti nze sijja bawa sente olabe batakusiwa n'ennaku 10 oza essaawa na 8 bwe zigwako nga banta gano bawo olabo baana mu 8 ne wiiki 2 tozimale genda ku budukulu okwo kuliko n'abamazeeko omwezi naye nga mitwalo 5 bwegiti bajagala kakati kasooka wadde ennamba weewaawo 0702838852 mukwano gwange nkwegayirira tukwatagane ate tuwuliziganye ayina ensonga yonna ey'ettaka bwe tutyo bwe tutambula n'omukulu oyo wabula nyongera okutegeeza nti no aba genuine estate ngenda bakuleetera waliwo ayagala eka z'ettaka eziwera 30 no 5 ayagala eka 5 naye nga si za buseere atujja bawe ettaka akati nafuukidde ddala mukozi wa genuine estate aba genuine estate nga tusangibwa wali enansana tugamba nti no tulina ettaka lyonna lyoyagala bw'obanga oyagala lya faamu oyagala lya kuzimbako ssomero oyagala poloti oyagala kuzimba maduuka genuine estate gwe jangu kibanja mpola oba oyagala ki mwabali ebweru tubazimbira n'amayumba naye nze nakuwa ddiiro eka 5 nze nkola kye bayita due diligence nengenda nemala okukakasa nja kukuvuga butereevu nkutwale ku sayiti nkuwe buloko namba poloti namba nengenda eri nkola kye bayita due diligence nga bwetaaga mu mateeka saagala muntu asasula nga tamaze kola saaki era kubanga omuntu wange bw'aba neesize nti Sewandagi nnoonyeza ettaka eka 10 ngono bwe yaŋŋambye tuba tetuteekwa kumuwa kati nina nze nno gwe nagulidde ettaka kumpi ligenda mu kawumbi ali mu Amerika kati wampadde ku sente gali togirabe bwetunula kakati aba genuine estate osobola obbakubirako ku simu nooti 393 19 39 nooti 393 19 oba noti 759 955 256 noti 759 955 256 beba genuine estate Kwezi Robinson oyina okunkonako kanamba kangaawo era bwokubira genuine estate ngomuga nti kajja ku Kwezi Media nga kuba wali okikitegeeza ate ne bwobanga okola reference mbeerawo ng'omujulizi nkusayiningirako ku ndagaano yo kakati ne mutabaamu koona lyonna kubanga obufere bwasukka webali nnyo abantu babbye nnyo abantu baffe abali ebweru sente wano kakati sooka ombuulire abaana bano abanuupu abakkiriza emisango gwe munnamateeka kibakolera kiti abalala bagamba nti Bobi Wine bamumaze akajanja kwabadde aliira sente kakati takyazirya n'abaana bali mukomera baga nti omusajja abadde atulirako sente ye nakyakala ne bakyala be n'abulira abaana emmotoka ffe tuvundira mu makomera kiki ekiriwaawo omanyi ffe ne waffe mu mateeka tugamba oyo alumiriza ateeka okuleeta obujulizi omuntu bwakeera ku makya n'agamba nti Bobi Wine abaana abakolerako sente n'akomaawo nga tatulaze nti ngeri kijja abakolerako sente aba atulimba gwe gamba nti
Bobi Wine yawandiikira Sentamu Sewandagi n'agamba nti abaana abali eruzira bali 20 twetaaga okulabirira amaka gaabwe, twetaaga okulabirira abaana baabwe, n'abasirikale batusabye ssente okubajjayo. N'olwekyo ssente zino zikole ki? Zituwe. Awo mpulira n'okiwandiko n'okikola ki? Nze omanyi kuweza ekinfuula ow'enjawulo. Luli bwe wampita okwogera wano ku Sam Mayanja nga mukwano gwo ate nga nkimanyi naye kwezi wantunuulira nga byenjogera si gundi yankubidde essimu nga byenjogera nkugamba nti bwe mba njogera bukumula manyiwo era nkugamba n'okugamba nti woba ovudde Mityana ngodde eri ennyumba ya Sam Mayanja eri ku mukono guno, bw'oba ovudde Kiryokya ngodde eno ennyumba ya Sam Mayanja eri ku mukono guno, tinaye faamu esala neeva eno neyambuka kasozi esala ne mukubo n'ekifaananyi nekugamba nti saidi wano waliwo omuganga okka wansi nti ye, nenzija negamba nti bwe ntuuka ewa Bigalo awo bayita ku musaalaba nti ye, saidi eno waliwo hoteeri nti ye ya Sam Mayanja, eno waliwo nga akasozisozi, waliwo nga akakompawundi akalungi, munda omwo boolaba emiti emirungi awo weewaabwe, nti wali eri oba ogenda tuka kwenero hoteero, nti ekomenti kikulaga nti nze ŋŋenda okujja okwogera byenjogera nga sibijja mu ggulu. Era ng'obinoonyerezaako nze nze kankubuulireko Mwami Kwezi obuuza nti lwaki tebansiba. Nze teryankubira ssimu n'ambuulira bikwata ku Kwezi ewuwe ewaabwe Namutamba nenzija okubyogera wano ku seeti nga tomaze kutuukayo. Mubuuzabuuza nti Kwezi omanyi bulungi nti ye Namutamba bamuzaala ku kyalo ki? Ngaga nti wano nawali nga mbaako sponsor wange nti omanyi tugenda profilinga Kwezi nga nesula paka Namutamba ewa chairman tegwe nkwagaza ki anti kakati Namutamba sije banza ewa chairman kwero si wano ku kyalo kwa ngambye nga ntuukawo nti owaayi waliwo mwami gwe baŋŋambyeko wano gwe nnoonya Kwezi balina ettaka wano baŋŋambye lyali lya kitaawe yaani liri mu mannya ki, njagala kuligula. Chairman nga mwetoolooleeyo ŋŋenda okuwunzika okugira nti nga mbulire nti oyo Kwezi gw'ogamba sya yava gindi jajjaawe yatusanga wano. Buuza ku gundi oyo bamumanyi nnyo okusingawo, bwe mulabayo ku TV zammwe ne mulowooza nti munene nnyo ng'olwo yagenda kubako eggambo toza si yatwala kawala ka gundi akawali siga kati ŋŋenda okudda wano okwogerako ntandika okugamba nti Ssebo Kwezi n'omukyala gw'olina wamujja ku ssomero egindi ng'asoma mu Kyamukaaga nga ndi 100% sure nti kyenjogera kiki kituufu, sibuuza muntu omu. Therefore ffe twagala nnyo abantu batuyambe, naddala ffe abaludde mu struggle nga nze asazewo okugoberera Bobi Wine mu NUP batuyambe tuleke okugoberera kintu blindly. Bwe batugamba nti Bobi Wine afuna ssente ku basibe batuwa obujulizi. Kwezi ntuule wano nga ddala omusajja ampadde obujulizi obulaga nti Bobi Wine afuna ssente ku basibe nti era abafunirako wano nawali. Kale siganye, njagala nsooke nzikirize nti Bobi Wine afuna ssente ku basibe. Kati Balaam okugenda okujjayo abasibe ayina mpalana ku Bobi Wine tayagala Bobi Wine afune ssente. Balaam yagamba nti abaana b'eggwanga balina okuvayo bagende bakole. Ani yabasiba? Bobi Wine yabasibya. Njagala tukkirize Bobi Wine yabasibya atya? Nti yabateekamu ebikolwa ebyokwekalakaasa naki. Tolabanga kati emboozi eyo giraba Mwami Kwezi abaana bano babasibya. Bobi Wine ye yabasibya yabateekamu ebikolwa ebyokwekalakaasa. Kati tubakkirizisizza. Baali baakundira baagana. Abaana bakkiriza nti ddala Ssebo omusango gwe wabadde otuteekako ekyamazima twaguzza kiki ekiddako kubawa kibonerezo nga tebanafuna kibonerezo ekiddako kukwata Bobi Wine. Bano bajulizi bano bajulizi. Bw'obanga gwe abaana b'eggwanga abasiba emyaka 4 baganye okukkiriza nti bazza omusango naye obalumirirwa nga Balaam era oyagala babate, ogenda wa president fountain of honor. Mu mateeka president talagira DPP
naye mu byobufuzi amulagira mu byobufuzi alagira ne kooti era amukubira n'akasimu avuga nti awo n'asembera oyo mugyeko emisango gyonna. kati bw'agamba DPP Kizza Besigye ye musajja gwe bakaguddeko emisango egisinga obungi, alina emisango egisuka 10 mu Amerika naye mingi nnyo ku misango gye bateeka ku Kizza Besigye, nga Kizza Besigye agaanye ogikkiriza. DPP ajja maaso g'omulamuzi n'agamba nti oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga tuwosa Kizza Besigye twesanze nga tetukyalina interest musango ogwo tugusodde, era ne kooti Kizza Besigye nemukola ki nemwegereza. naye bw'ogamba banno nti mukkirize omusango gwe mwazza tulyoke tubasonyiwe, nga waliwo ekkubo liri omuwaabi wa gavumenti lyasobola okuyitamu bano boosonyiye n'abata. kati ekizibu ekiriwo Bobby gundi Besigye ye bamuwa beyiro, bano abaana bagezezzaako okubasabira beyiro byagana babateeka mu kooti eyakangalu eri ey'amagye ebyayo si bye ebyammwe ebyamateeka okitegedde. Kaakati abaana abo ne bafuna okunyigirizibwa okw'amaanyi kooti y'amagye singa zaali zizudde kooti ezaffe eza bulijjo singa bali bweru era tubandikiriza na musango mwami Kwezi, naye kooti y'amagye mwami Kwezi sigendangako mu kkomera naye kyensinga okumanya nti gyokoma okulwa mu kkomera kusinziira ku mboozi ezinyumizibwa mikwano gyange bava mu kkomera ne benzijjayo gyokoma okulwa mu kkomera gyokoma okulimanyiira n'obulamu gye bukoma okugonda mu kkomera. bw'oba waakagendayo mu kkomera bayinza n'okugaana okwebaka. abo abaana bali mu kkomera abo omwana abanyumya eriyabeereyo mu kkomera nga yakulira abasibe ajja n'ekiro n'akuyira amazzi bigiro yatunyumiza ekkomera nenga nti abaana balina okwewala okugenda mu kkomera. naye ebbanga lye basooka omwana yanyumizaako olunaku olumu nti nga yakatuuka eruzira bw'ati omusirikale bano abapulizo nabo bola bambala ebimyufu yamukwata mu saati wano n'asangawo koyini ya 5 n'agikiisinga be omusirikale wa prison nga yajagala n'agikiisinga n'alyoka agiteeka mu ki nankani kye nga yajagala nnyo omusirikale n'agamba mbu ekyamulume ennyo waliwo ekyamulume ennyo baamutwala mu kasenge omusirikale wa prison n'ayambala giraavuzi agenda mu kubasaaki n'amusonseka engalo emabega kyamuluma nakati kyamuluma nti bamugamba nti eyo emabega abantu bakwata sente ne bazisinga mu bubaaluuni ne bazisonsekayo ne baziterekayo nti yamukuba saaki ng'anoonya sente naye ekyo bakikola ku mulundi gwe yasooka okugenda muki mu kkomera bwe bamuleetanga mu kooti kuba twajjanga ne tumusanga ku kooti era nga n'ensimbi tuzimuwa alina we yazikwekanga asaagala kukulagawo kubanga abasirikale abo buno obunankani babulaba ng'azikweka n'agenda ate nange bwe nagendanga mu pulizoni omulaba sente ze nnina we nazikwekanga nenzitwala nenzikweka bulungi nnyo nenzimwa nja kubulyawo nga tuvudde nze lwe bantwale luzira bampa sente nga abasibe bonna balaba naye wakati mu kuzimpa nenziwa omusirikale nenziwa omusirikale nazinsayiningira naga nti tewali mutawaana tujja kgenda bwe tunaatuuka eri njaze kutera ku reception kino ne kino konzekali nenzimuddiza bwe ntuuka nkyali ku kooti mu kaseera akaka banzija eri mu kapoliisi kati bantadde mu kakooti omwana nga yalabye bampa sente abaana bane omwana yava eri nga bankubye esaaki wona tebalaba sente nasooka nyimiriza wali nantunuulira nanga naye sente ozitaddewa ng'ate waziwadde musirikale sente sizirina nanziramu bupya takubye esaaki nga nkubika saaki awo naye bampepeta buli wamu balamu balina sente nga siina sente eyo bawa akasooka naye abaana bano gye bakoma okubeera mu kkomera nze mbadde ntwala abasibe balimisa mubajja nayo ne mubatwala ne balima abaluddeyo ebbanga eddene atuuka ne wali nga yafumbira banne nawo n'abakuuma ow'emmundu tamukuuma n'atambula n'agenda eyo so obulamu abaana bwe babaddemu bubadde tebukaluba nga bwe basookera okukola naye newankubadde tebukaluba naye gwe okimanyi okubeera nga tolina ddembe lyo emyaka ena Olivia Lutaya mubaawe bamutwala
ne bana abalala bakyala baabwe babatwala kati fine katugambe kati koveeyo otaakiriza obulamu Olivia Lutala baawe baamutwala yawasa omukazi omulala mu myaka ena kati bwe yakomyewo baawe n'akomawo ayiye ng'obulamu bukyali naye ate kiri kye yeetaddeko naye emyaka ena gwogimanyi kiri kye ekyomukisa yeetaddeko omubi togendangako mu kkomera libuuze ffe abaali baligenzeemu abaali bebase ku kagongo abaali bebase mu kigaali abaali bakutte ku kidoli eyo tuuka n'okimanyiira toyinza kimanyiira naye kankubulireko omusajja Nelson Mandela namulabako nga naletinga his ordeal in the prison emyaka 27 yamala mu kkomera taata wange Antonio Kiyonga Saalongo lwe batta taata wange ng'ennaku z'omwezi 17 March 1981 yali ava ewuwe Kabaganda kubanga bwe wali ng'ogende Namalere ng'osooka wa taata wange bw'oba ova Namalere osooka bayitawo Kabaganda naye ova Namalere noka mu Kalunga Butiko ojje ku kyalo kye bayita Kabaganda kati ng'osooka wa taata wange n'obuukawo ennyumba 2 n'otuuka ewa mukulu we Antonio Kiyonga Saalongo bwe bamala okutta ono oli yajja nga bamuyise kuba emabega bayitangayo n'oguka ewuwe ne bamuyita nti muganda we bamukoze eki bamusse kati ne bajjaawo poliisi bagundi emmotoka za roko kuba taata wange yakolanga mu roko sitwale omulambo kataata wange n'atambuza bigere agende emaganjo ku lusozi Mawu ategeeze kitaawe nti muto wange bakoze eki wakati awo ng'aveeka okutuuka ewa muzeeyi ate n'agwa mu road block n'emukwata ne bamutwala e Luzira ne bamutambuzanga ku Nairema ebyo bigaali byoyogedde ba Museveni be baamuta mu 87 gwe bakwata mu 87 nene afe taata waffe omuto Dr. Kiteke bamutirawo Namalere batirawo ba officer ba agriculture research 10 ntegeddewo mbajjukidde be baakubira waggulu eri awali tanka y'amazzi mu kizungu naye nga bayekera be abayekera tubamanyi era kyekyagaana okwo neŋŋaana okuwagira President Museveni from then oli mutuufu naye ate bana bakuwayiriza nti omuwagira bamanyi buli omu yamanyi buli omu alina eddembe ly'okwogera naye toyinza kubanga walaba ku mirambo egyo nze nange we battira abaana waliwo be batta eno ewaffe Lugoba bayitawo na ku mirambo 9 abayekera bakuba obukumbi ku lubalaza ku mirambo 9 weewo babattira Lugoba be batta bakuba obukumbi ne babatta era omwana omwe yawonawo kati father abo toyinza kubeera mu mbeera eno ogiraba naye mbadde nkugamba titaata waffe bwe yava mu kkomera yatuulangawo n'anyumya emboozi ne waafiiridde ng'akunyumiza ebyali mu kkomera n'obiraba abantu bangi baabamujjangako gali amakomera gabeerangawo omusirikale wajja ekiro n'agamba nti twagala kunywa ku musaayi golowooza bye bayita kanywa musaayi bya bulimba mwami Kwezi ekigambo kanywa musaayi si bulimba ng'abantu banywa omusaayi gw'abantu namulabako n'amaaso gange bwe nti Sergeant Oba yali aduumira ditaachi ey'ebulwanyi omanyiiwo bw'ova emaya ku 13 oba okyamira kwata ng'oyambuka ebulwanyi mu ka trading center waaliwo barracks ey'amagye ga special force eyagiduumiranga nga bamuyita Sergeant Oba nakera ku machana namala okusenya namala okusenya minataka kunywa damu nayingira mu kaduuku najja akasajja akatono nga Hajji ono bambi n'akawetamu katono ensingo bw'ati n'akafumita ekisowano n'ateekawo omumwa n'akasindika baali bakalamojja abamanyira okunywa omusaayi kyovola nti abantu abo twabakyawa n'amaanyi gaffe era omuntu akola bino byolaba naddira abaana ba Olivia Lutaaya abafaanayo batyo n'abazza mu mbeera eri mwami Kwezi atunyiiza atukyankalanya eyo embeera tutwagala ne bwe njogerako obusungu bunkwata kiki obusungu bukulinnya mpulira nga buli kimu kigenze Katonda wange tozitira wonna nja kudduka mpulira nga kunuuna omusaayi eyo embeera yali nzibu nnyo kati abo abantu batwala mu mbeera eyo ey'okunyigiriza abantu ba Museveni kyabatwala mu nsiko kyali eki
bwali bwavu obukudde jjembe nga tebalina kye bafiirwa nga baavu nnyo. Mwami Museveni agenda mu nsonga alina kati Mwami Kwezi ebyawa Mwami Kwezi waliwo ekifaananyi kyakuba mu lupapula lwa Daily Monitor mu 86 nga Mwami Museveni alina essaawa olisi ku mukono nga ze alina omusajja gwakwata mu ngalo ng'omusajja ayambadde lugabire ng'omusajja ali maaso g'akayumba ak'essubi ng'alina n'akawala akalinga akato akambadde ekyambalo ky'abanyanya. Abantu abo basatu obamanyi akaali kambadde ekyambalo ky'abanyanya ye Honorable Winnie Byanyuma mu Akigudeko Besigye akakawala koolaba omusajja yali mutangire ennyana oyo ye Kaguta kitaawe wa Museveni Katonda wange ayambadde lugabire tangire ennyana ye Kaguta kitaawe wa Museveni nga kakayumba koolaba emabega we mwe yali asula nga n'olugi lwa mukulule kiki baali tebalina kye bafiirwa omuntu atalina kyafiirwa. President Museveni yasumukamu ate okuva eyo mu famire okujja eno Boniface Byanyima yamukwatako n'amusitula. Olwo olugero Mwami Byanyima yalunyumya dda era lumanyiddwa yanyumya olugero olw'engeri gy'atwalamu Museveni gyamukuzaamu gyamufuulawa olwo tetwagala na kuluddamu. President yandiyagadde nnyo abantu abo abava mu nnyumba neffe ekituluma kimu nti abeeyo obo tebamuyitanga na Kanyonyi Nnyamulunga. Nnyamulunga sajja baali bamwagala nnyo. Ffe abeeruweero abaalina embibi yaffe ku Obote ne tuwagira Museveni ne tufiira abantu akadde kalamba naye ekibi Museveni ffe basinze okubonyaabonya ate muddemu muwagira ettaka lyaffe kababonyebonyi kati omulala gwe tugenda okuwagira y'ani anti mujja kuleeta omuyeekera omulala emyaka ana gyafuze tegimumala gimumala naye ate agenda ayagala kutufiirako ajja kufa. Kati bw'olaba bino abaana babatadde n'owulira omuntu nga Balaam ebimu binyiiza omuntu egyasaagira mu banne nti oli abadde abakolamu ssente zonna ezijja mu ggwanga nga ziva ebweru tezisobola kutuuka ku Kwezi nga teziyise mu CCTV era bwe tubulakalistinga essimu yo Kwezi bwe zijja bwezi tezituuka ku ssimu yo ne bazirookinga ne bazikwatirako bwe zijja kwaka obajja nazo obukolokolo ng'ava mu Amerika eno gye yeewuuba oziyisaawa ate ye bamucekinga ku airport ani akufera eyaawa ani Babu Wine ng'agijjawa alina red passport wagirabako olimba osimbawo sente talina passport myufu alina yakiragala gye yafuna ngamba ka palamenti alina ya kikungu ssebo Babu Wine ayita eno gye tuyita ffe anti yali honorable palamenti ayita eno mu bakungu naye ne bw'abajja kuyita eri the fact that is Bobi Wine avuganya gavumenti ateeka okuyita mu security checks wali nze nagamba ekyaŋŋana okwesimbawo mu kulonda okuwedde ku bubaka ba palamenti nzije wano e Lubaga ku kifo kya kansala fanda wange yampereza emitwalo gya $10 yali takuse ku akawunti yange mu Centenary Bank yali takuse busi sebo bwe gituukako ate yali anzise eki nali okuzikwatako obukwasi wali tofe akalulu nali maze okawangula n'emitwalo 10 gya dola gyali mingi nali maze okawangula gyali mingi nnyo ng'okimanyi kyekitegeeza emitwalo okutuuka wano nga kuvaako yadde siringi 5 ku akawunti mwakola mutwe zafiirayo oli eraziweza ali mugezi sebo ate nze nakola ebyekisiru ne mugamba nti omanyi muzeeyi sente ziganye okuvaako naye baŋŋambye ku mitwalo 10 nja kusigazaako 3 omusanvu ngusale ndalinge naye 3 muzeeyi najjo gimmala okunoonya akati wali muyala nnyo nali muyala nnyo ng'ate njagala nnyo okgenda mu kalulu nakugambye nti 10 lyali kusse ne mugamba nti ne 3 gisobola okumala okgenda mu kampeyini yagambye Sewandagi musiro nze nkwate sente zange emitwalo 7 abasajja bazitwale naddayo eri ensimbi ze n'aziyita neziddayo kuba balibo ndoza alina engeri gyali aziweerezaamu era nga bozza ssente wano ku ssimu zaffe wano bana bana basobola okukkiriza nti zisike n'eri bw'oziweereza ku akawunti enkyamu nga bazikwatiddeko ziyita ne zikomawo n'azizaayo kati bw'azizaayo kati awo wenkugambira nti Bobi Wine yandikuweerezaayo obutonotono obukkirizibwa obutono bwajjanga naye nga si buno sizineza nali neetaaga era bwankolera nnyo wano mu kalulu ka kansala kakati kyova olaba omuntu bwakugamba nti Bobi Wine abadde afuna ssente ku bantu saagala kukkiririza mu ekyo kubanga ddala Bobi Wine wabanga abadde afuna ssente ku baana abo
babeere mu kkomera nga yaafuna ssente n'alowooza nti buli lunaku Bobi Wine yali badde akolagana ne gavumenti nga buli lunaku erina beesiba kubanga eba bizinesi. Nze gye twatandikidde eri olabyeyo mbadde njogera ku bizinesi era sebo nkwebaza okumpa omukisa mukama wange. Nkwebaza mukama wange okumpa omukisa era bwe nabaako kenfunye nja kukuleetera leero. Nja kukuleetera nja kukuleetera kati olwa bizinesi nga Bobi Wine agikola nga bizinesi yali badde nga buli kiseera atukolerayo events ne batukwata ne tuyingira eruzira ye naafuna n'akola events ne batukwata ye n'ayingira eruzira ye naafuna. Naye bino ebigambo bya Balaam okutandika okubyogera Balaam atusaasire. Balaam alina ebyobugagga bingi bye tusobola okutunulako nga tebitaalingana mu bizinesi z'akola. Gagga muvundu banne bonna babitekisi babbajjo ojjukira Betty Kamya bwe yagamba nti nno tuleetewo audit personal audit tukebere mu buli muntu sente zaafuna. Manyi kwezi bajja okulaba ng'okola ku baba era ne bakulaba ng'obeera ne wano naffe n'otukyaza naye bagenda okusanga ng'oguze ennyonyi andi olina kumala era bwe tujja okukolako personal financial audit ojja tugamba natunze ettaka lyange biliyoni 1 ojja tunyumizanga ono gonyumiza namugulidde ettaka lya biliyoni nenfunako obukadde 3 ebyo byenajjemu sente zino nenkola wali naye abantu bano nga babbalamu batukosa. Bino ebakola bireeta bukyayi mu bantu mwami Kwezi nti enkya Museveni bw'anaaba avudde mu buyinza abantu bajja muwolerako eggwanga bamukwate gundi Balamu bamugambe nti okke watugamba kino n'otugamba kiri kale naawe jangu bino bitebye so nga ate waalifunye omunyago gwo kati n'ogenda nagwo newataba waakola ki akulondoola. So naye abaana bomba saasidde bwe tuba tugenda okufuna passport bw'oba ogenda okufuna visa era abo bakkirize tebalifuna visa mu Uganda wano kuvaamu balinga nze kuba nsagala kuva mu Uganda tebagenda kwesimbawo mu bya nga njagala kolayo ki nze siwagira Uganda Cranes mpagira Mbogo FC mpagira Sports Club Villa mpagira togenda nayo wabweru ngegenza okulukyala nkoma wano mpagira Sports Club ebyewamwe bye byakugana okufuluma eggwanga gambye mpagira Sports Club Villa bwenjivaako nenzija nempagira olwo neŋŋenda nenewagirira Denmark kakati bwe bali kuwa omusango nga ogenda kuwoleza Tanzania kale wano okumpimpi tolifuluma awo amagezi mbanga sala olitetenkanya awo ntetenkanyanga owamalibwamu ekirevu egira notekayo olulimi nawe nokolokotawo kati awo nja kubikolanga kitegede naye babaana tebagenda kufuna mirimu tebagenda kufuna mirimu gitegerekeka sirabanga musajja muyivunga gwe agamba nti tayagala kufuluma ggwanga kiki ensi eno era sengena njagala kufuluma eggwanga sengena Bobi Wine wali wa president bakuba obwa foreign affairs ekyo tagenda kukimpera sikyagala nze ministry kankule nze na ministry zenjagala zensobola manyi nze saagala kwewanika mu bino basamu mayanja balimu nga tebabisobola kati wano wendi bw'onompa ekyamateeka nga maze ekyo nja kuba nkisobola bw'ompa ensonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka kasaba bibanga bikwata ku ttaka awo nsobolawo bw'ontwala mu bya minisitule ya byansimbi ebyenfuna ebifaanana bitya awo nsobolawo bw'ontwala mu byabuwangwa awo nsobolawo bw'ontwala mu minisitule ya local government awo nsobolawo kati ate lwaki ontwala mu foreign affairs ng'ate bajjajja bagaana okulinnya ennyonyi byesaasoma ajjajange tangana nkulinya nyonyi ono Kwezi muveeko zebanebyasaja bajja kuwuleza ono tiketi yangu mu America mukulu Sewandagi tukuwadde wiki nambo gy'owumuleko era ngenda kugendayo mu America naye njagala gendayo kutabamiruka sitabamiruka waliyo entanda diaspora era eyo ya lulimi Luganda abaana aboli ebweru abaana baffe abali ebweru mikwano gyaffe beekolamu omulimu abali mu diaspora basomesa abaana babo Oluganda kati bayingira mu mpaka ezo ez'olulimi Oluganda kati ntanda diaspora egenda kubeera mu America eyo nja kugibeeramu mwe mugenda okubuuza kajojjoji w'ebibuuzo ngenda kubeeramu ng'omu ku bakugu abatunuulira kye bayita entanda nga kitandika kyakoppa kuva ku ngule ya Radio Simba engule ya Radio Simba ng'etandika nze omu ku basatu abagisookeramu ddala
ne batuuka erugogo yawangulwa eri Bosco Lubega naddirirwa Aida Grace Namubanda oyo yenagaana okukkiriza nti yampangula balina engeri gye bankuba mu tteke ne bamubbira nze ne mba wakusatu Sewandagi ng'oli waddala ebbaasa wajjayo yammeka mu kye bayita olulimi obuwangwa ebyafaayo n'ennono ya Buganda bw'oba onoonya abantu 20 mukasa Sewandagi ebbaasa yali yammeka saagala jjoogera ne yali nzito naye oba onoonya abantu 20 ababitegeera ku lisiti eyo notatekako linnya lyange oba mukyamu kati kambuuze gwe namba 3 tebakuwanga kyapa kikwezi lwaki ontwala eyo munange history oyo atinyumira namba 3 ye tebamuwanga kyapa akwezi ojja kumpita wano twogere ku ebyo nedda sebo nsitukako ku seti naye kati kwezi kati nkutegedde ekera wate kubeera tiyete buli lunaku tiisatiisanga nti nsuke ku kwezi ku seti ng'okkakkana nedda sebo oteeka okuyimira ku magulu gonna so mbadde njagala kugamba nze kyonna kyekiri abaana bano bayinza okuba nga batendewaliddwa naye ekyo gavumenti kyebadde eyagala naffe kirina kyekitulaga nti Bobi Wine abaana bano bayinza okubafuula state witness ne bateeka ku Bobi Wine ebisanga ebitaliiyo ekisooka kyenkugambye nti ekiddako bagenda kukwata Bobi Wine niffe kukwata Bobi Wine ttiimu z'abannamateeka tulina abawerako ate ye Bobi Wine tebakyasobola kumukwata ne bamuggalira mu kkomere gye emyaka 4 nga bwe baakoze ffe bafuutu soldiers abasigala ebwetu kuba tulina abaana baffe bafuutu soldier eggwanga lye tujja liteeka ku bunkenke paka nga bamutadde awoze ng'ali bweru so kati abaana baffe baavuddeyo ne bagenda awo kati bwe tumala okutunuulira eyo embeera nga bw'ogirabye ekyokubiri kye tutunuulira kyongera tukakasa ffe bannamateeka kooti z'abalamuzi zawadde ensala eziwerako nti kooti y'amagye si kooti kangalu kooti y'amagye kantu akaliwo okukwasisa empisa mu b'amagye ate tekakwasisa mpisa b'amagye bonna kakwasisa ab'amagye empisa nga bali mu lutalo wano ab'amagye nga bazizza emisango ng'embeera si ya lutalo balina kuleetebwa mu kooti zino ezaffe eza bulijjo ne tubawozesa ow'amagye yakubye omuntu esasi n'amutta that is murder ne tumuteeka wali era ne bamuwa ekibonerezo kye bakyakuwanikibwa kalabba ne tumuwanikako si biri ebya kangalu zaabwe nga bwolaba bano simanyi bagamba nti batta faatha ekalamoja ne banonyayo abantu 3 awo nga abasifaaza babamanyi ne banonyayo abantu 3 awo ne babawozesa omusango ku sipiidi awo okakana nga babakubye amasasi bafiira kibambi kati ebikolebwa mu kooti z'amagye tubimanyi nti ziragirwa bulagirwa zo tezirimu ebyo kankule mu kooti y'amagye emmundu eno gyolaba nsobola ono mwana ayinza okunkuba oluyi nenkwatibwa obusungu nembikula akatyati nemukuba ekyasi n'afiirawo mu kooti za bulijjo ono omwana nsobola omuwangula mu musango kubanga provocation yamprovokinze ng'ate nina ekisi gwe lwaki okwata ow'emmundu n'omukuba oluyi ani akufera mwami Kwezi abaana baffe bagambe bano tolabanga omusota nga guyingidde mu kituli n'okwatayo olugalo gujja kubojja ffe tukuziike President yagamba tokwata mu kabina ka kengo engo bagikwatamu mu kabina kubanga ate engo bw'ogikwata mu kabina n'oginyweza ye eri eba yeerwanako kujja kwemima oyongera kunyweza toyinza n'oginyoola 9 n'ogitta nesanga ng'efudde nze nali ntindeko nze akabina kengo nga tekakwatikamu nabadde ndaba igojo eno empungu ng'eri omusota ogw'obusa gw'ennyo gwe bayita ratosnake naye nga yagulumye bulumye eno kabina nesikamu busisikanya mabweti naye nga tegwira namaanyi gaweta kukola ki kubojja kati engo bwogikwata mu kabina waliwo ensonga lwaki engo tuteko gikwata mu kabina naye mu kituli ky'omusota kuba omusota bwe guba guyingira mu kituli abantu bamanyi omusota gutambula bwe guti ne gweweta ne gukomawo kati bwe gukomawo guyimirira wano ku mulyango kati kino nekyesika kyokka mpola gusika kisike bwe guti ninga wano gwateze nga guli wano kati tokwatawo
so sigamba nti kugenda direct ng'ekinsu tekigulese mabega. Era ngamba abaana bange nti omuntu ng'alina emmundu nga temuwera basatu temumukwata. Era omuntu ng'alina emmundu tomukuba jjinja. Bw'onaamukuba ejjinja yinza omunoga n'avaako waya. Tomukuba jjinja nga tokakasa nti ejjinja bwe naalimukuba ajja kugwa ku ttaka. Mukuba ejjinja ng'okakasa nti amaanyi gentutte mu jjinja lino bwe limukuba ga Dawudi. Naye bw'onaamwekubya akayinja ajja kugira bugizi bw'ati akuweereza eryanda akunasule ng'owedde. Kati mu kooti zaabwe ziri ez'amagye ebyo tobiwoza, guba gukukinze era bakuwanika wali ne bakukuba amasasi. Kati abaana ba Nuupu abatanda bakugenda mu kawome magezi kigoba wanga tumaliriza. Olumu tubyogera ne bagamba nti kaba katengo. Niffe tetubateekamu katengo. Kyetaagisa okuba n'obuvumu n'amaanyi. Gw'olumba ng'omanyi by'asobola okukola. Bw'omulumba ng'obimanyi oba mweteefuteefu. Mulumbe ng'okkiriza nti aizulu waba nzita kanzite waba tanzise kamutte. Ekyo kikole ng'olaba. Naye ebyo biyongera tukakasa. Nakyogera nga naakajja wano nti tetukyalina nfuga y'amateeka ne ssemateeka. Naye nga mu 10 points program eyo erimu ku byatwala Mwami Museveni mu nsiko. Okuzzaawo enfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka. Okugyawo bano abasajja atunulira akasajja akatono nga kano ye n'ayagala okunywa omusaayi n'ayagala kunywa gwa muntu. N'amufumita ekiso n'amunuunamu omusaayi n'asuula wali n'enkya n'afumita omulala. Naluli obijjukira oludi buloka abeeranga wali ensimbe. Wana ensimbe wano ku bimuli. Awo ensimbe awo wansi awo. Omuntu we yabeeranga nga bagenda mu takisi, omuntu n'ayingira mu takisi bw'ati n'atunulatunula naga nti ani anaawomerwa essasi. Kiki? Ne bakujjayo ne bakufulumya mu takisi. Enkeera ku makyanga bagolokoka mbu bawawula mundu zaabwe ne babasimba awo mu Kasenso waliwo omuzigiti. Awo waliwo obuwanga bw'abantu obuwerako. Bajjanga bujja abantu eno ne basimba wali ne bakuba. Abasajja abo bali primitive nnyo y'ensonga lwaki battanya abantu. Ebintu ebimu bali primitive. Kwezi omuntu akutte emmundu ne bw'abanga taatawo akuzaala ne bw'abanga mwana wo gwe wazaala okuggyako nga nnyoko, kuba ye nnyoko amanyi obulumi. Ne bamaama abamu tebafaayo akutta. Omuntu akutte emmundu teriiko ggwanga. Bamaama bakambwe nnyo abazijjamu n'ozijjamu embuto. Emmundu teriiko ki ggwanga nti abakyoli abalango Abaganda. Nkugambye luli nakugamba nti n'abasinga otutigomya wano baali baana baffe aba UPC. Tojjukira Matiya Kakumirizi bwe yayimba oluyimba lwe n'agamba nti kyali tulumye naye abasinga okumujuna be baana abaffe eggereggere, be baabavunuliranga n'olulimi, be baamugambanga n'obagamba nti obambula ennyumba ey'amabaati lekako limu, bw'onaamalako gonna eddogo lijja kukwata. Be babagambanga n'obagamba nti bwe musala ente ebyenda n'omutwe n'ebigere birekaawo ente mugitwale. Abo baana baffe abakolagananga ne bali ne ku Museveni ono abasinga otucocanya baana baffe bano bawulira tujaganya nga bafudde. Kituufu. Bano bemukubira enduulu abeetuumya amannya agaffe nti mayanja. Tojja kusangayo lwabwogo ng'akulembedde abantu ogenda osengula abantu ku ttaka. Ojja kusanga Ssentamu nga gwapangisizza nga yakola ki? Yalumba. Ojja kusanga Saamu Mayanja nga yavuma kabaka. Museveni toyinza kumusanga nga so ffe kitulaze era kyetukasiza ebbanga kyologedde ebbanga eddene nti gavumenti eno enfuga y'amateeka yafa. Naye tujjukiza Mwami Museveni nti oyemu ku nsonga eyamutwala mu nsiko. Kyongedde tukakasa nti mu ggwanga temukyalimu demokrasi. Demokrasi nayo yemu ku nsonga eyatwala Museveni mu nsiko. Abantu baffe ne bafa. Twagala Mwami Museveni ajjukire abantu baffe abaafiira mu nsiko tebaafiira bwereere. Tetwandyagadde kuddamu kulaba muntu mulala yenna ng'ayiwa omusaayi ng'ajja okunula eggwanga lyaffe omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri. Twagalako gaeri abannaffe ba Balaam nga bakola ensimbi zaabwe bajje katemba ku musaayi gw'abantu, bajje katemba ku bulamu bw'abantu, bakole ebisaana okukolebwa. Naye abaana bano mbasaasidde kubanga kye baakoze bo bennyini kye beekoze tebakimanyi. Nina be nagamba wano abaana abo abakola tocha bali trained mu tocha.
naye mwami Kwezi abaana abo balaba basobola okutokyalinga nga basudde awo omuguwa ne beetoolamu katono bwe bati ne weetuga wekka ng'owulira ensooja etamiddwa. kati ebyo obukodyo tubumanyi bwe bubaawo n'abaana bano abakkiriza nti bazizza emisango. Ekirungi buli muntu yenna amanyi nti emisango tebagikola ki, lwaki amanyi tebagizza. Senga baali bazza emisango ng'era gavumenti erina obujulizi yali badde leeta bujulizi mu kkooti nebawozesa agenesiti obujulizi obwo, naye babakubisa kakodyo kakubasiba nakubalemesa kufuna bbeeyi. nabo bennyini abakikoze bakimanyi. Ate ne balozaako bali abasooka ne baga nti emisango gitusinze ne babayimbula. Kati gwe naawe okkiriza bukkiriza oyimbulwe. Naye ojjukira bebakwata ebuseruka, ebyebuseruka okyabijjukira kuba jjukira mu biseera ebyo abatabuliki we bawambira omuzikiti gwa Odi Kampala wano. Ojjukira bakwata ebuseruka, abavubuka we bajja ebuseruka. Ojjukira nti abasinga obungi basaba amnesty ne bavaayo. Waliwo netteeka erya Amnesty International ne bavaayo. Kwezi oli munnamawulire ne bamukaako bonna baviirayo ku Amnesty. Kwezi oli munnamawulire investigative journalist. Nkolera okunoonyereza ku baana abo abavaayo ne bamukaako omuwendo gwabwe olabe bameka bakyaliwo nga balamu. Kale abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero. Mbadde ne mukulu Sewandagi yaŋŋaanye omuyita kawandula bigambo naye omusunsuzi w'ensonga bwe mbadde naye olunaku olwaleero. Next time sijja kumukkiriza kuva ku seeti, nja kukusibiraga ku mutwe buuku tiisa nga wagikunywezezza. Ate nze siba musibe kati oyinza kundeeta wano mbw ate nonsibeera nenjogera tekisoboka. Awulingira ngamba era ajja kubeerawo naye nze nja kumukangavula mu ngeri yange. Mubeere bulungi. Nange nja kwesobolera wakiri sikulumako ennyindo. Waliwo muganda wange twali eyo ku lumbe tugenze nalwanira ku buku, tuli ku buko ssebo anti yabulira lugero erwanira bukeekuuka ejjembe naye bamukwata bwe bati aleme kulwana n'afuba n'anoonya eddusu mu kamwa aliwandula bamukwate eddusu ne libubula n'alinoonya n'amala gagira batu naye nga eddusu lyagala